Lumbuye ekyamukwasiza ettaki like ekyamuleetedde ettaki okumuvaamu kubeera ku overstay amaze ettaki over 10 years meaning passport ye ya Uganda yaggwako dda residence permit ye eya Turkey talina residence permit empapula ezimuwandiikako osobola okyogera mu Lutaki bagita Kimlik tabadde talina Kimlik ye residence permit ya Turkey abadde talina Kimlik ate ennaku zino Turkey eri very strict on foreigners abatalina ki Kimlik kati bwe bamaze omulyamu olukwe Abanayuganda bwe bamaze omulyamu olukwe nga bo bagala omukwatira ensonga zaabwe ez'ebyobufuzi eri ettaki basinzidde kwezeza overstay talina passport biki kati we bagenze ne bamusindikira poliisi okumukwata poliisi batandikidde passport nardi ekyo kitegeeza passport eluwa nga talina passport kubanga ettaki newoba tolina Kimlik ye residence permit they can pardon you ng'olina passport but ne passport yok kitegeeza talina so passport ye yaggwako talina residence permit Kimlik yok kati awo y'ensonga yasinze omuviisaamu ensi ya Turkey. Comrade munnaffe Fred Lumbuye omusajja yavaayo okulwanirira ensi ye njagala okubatuusa nkonfaminze bamukidnappinze. Yes, kojja omugezi tukwewuunya era nkubuuzaako gyebaleko gy'otuusaako engalo naye kati otumazeemu amaanyi tugenda kutandika kuyita kojja omusiru otherwise embeera egamba kyeyo gye muli mu biyumba gye babawasa embeera ebayise etya mwandikomyewo wano ne mubeerako fresh ne muwunyako bulungi naye muli eyo mulinga abali mu bimba by'embizzi muvuddeyo okukola obubadi bwammwe nga bwe twabamanyira nti muli bakyakaali ogambe nti bakute Lumbuye kubanga Lumbuye abadde yagwa okuva yabika muzeeyi ekintu kibadde kyamulya nga baamulaba nti feria ate ne Kabaka Mwami Keera ne Kabaka yavuddeyo ne batuwa ne president okulanga eggwanga ligenda mu maaso n'Obuganda so ensi batunuulidde basajjamu bamusuubira omusajja oyo engeri gy'atalina matu balayika bazaala kiwulenge kisambwa kiri awo kizimuzimu naye naawe tukwewuunya omusajja omukulu alina n'ebirevu ebyero omanyi owomerera envi mu birevu n'obeera ng'oli muwumba tufuba otyo ng'oyogera ebigambo ebitakwatagana munoonya okubba abantu mbu babasondere ssente Lumbuye yabikola nga neyeewamba neyeesiba pulasita ne tusonde ssente ku Facebook kati mbadde munoonya kamubaaka muli mu kusiriwalira ku bantu nti bamukutte naye one time era kijja kuggwa bw'anaba wakwatibwa ajja kukwatibwa naye siriwaza balala Bannayuganda bategeera okusinga mulwakwa mmwe temulina mirimu temulina kyakkola obwongo bwawumba mubeeraawo ng'abafu ne musalawo okusiriwalira ku bantu otherwise nkwagala nnyo naye buli kyokola mala kufumintiriza weesigame ku ndowooza nakugamba nti endowooza nsonga yankiza nnyo mu lugendo lw'okuwangula oba okulemererwa nakugamba omuntu lwalimanya nti mulalu lwaliva ku kasasiro naye kati mwe muli balo naye temunategeera nti muli balalu amaadi aba agwa eddalo so weezule bwezizo otegere nti oli mulalu osobola okudda engulu fumintiriza nnyo mu byokola thank you kojja kwagaliza mirembe siiba bulungi manya gukazi gwe wa Siriwala era kyova olabanga ne Museveni this time yakusuula olwa busiru bwo oli kikazi kisiru nnyo bw'olaba vidiyo eyo gye nakoze n'ebigambo bye nayogedde gw'osuubira nkyasabirizanga mmwe nze sisabiriza ne bwe mba njoza amatako g'abakadde yes ngooza nfune ekyokukola ki nfune ekyokulya nze sisabiriza kati gwe obusiru bwo osuubira nti ebya Fred Kabadi naye njagala tujja kipuruvinga era tugenda kukipuruvinga naye bw'aba si mufu tajja kujja Uganda oba okitegeera bw'aba si mufu tajja kujja Uganda naye njagala obbagamba nti kino kyongera furthermore okulaga ensi z'ebweru Museveni bw'afaanana naye munnange gulwa amagezi g'engeri gye gakomaawo bw'amagezi gammwe bwe babateekaawo okubeera abasabirizi mumusuubira nti ffe tuli ku bubadi mumusuubira nti anyway linda ogenda kulaba gwe tunula olabe kojja ndi musiru naye ate sikwenkana gwe kubanga gwe kojja omusiru
oli kojja omusirusiru omusajja omukulu nobeereyo noyoza obubina bw'abakadde nobeereyo noyoza mukoka nobeereyo neweewamba nobeereyo ng'ensi weesaddaaka kojja kino nkikugamba teri muntu ali bulaya alina kyansinga nkikuddamu kuba akawunti yo teriiko miliyoni 10 wadde 2 wadde 5 because eyo gye mulina okubeera obubozi n'eddola 13 ku akawunti olina kumala accountability wazifuna wazize miliyoni 10 zengena nazo mu bbala wano n'enzoonoona ekirala nze nsabirira Katonda era nsaba Allah era ngenda kukola pate singa baba bakutte lumbuye nga si bya kiwani ngenda kukola pate ngensenda bisajja mmwe mwenna mulina kukwatibwa mmwe biwulenge mmwe mirambo mmwe mwetagane mukwatibwa kuba temufumintiriza muli basiru temutegeera bapama mu bwongo njaga babakwate bamara batipotinga babakwate eggwanga libavunaane bamara okubavunaana era ngenda kuwandikira speaker wa parliament ngenda kuwandikira minister ya ICT ngenda kuwandikira minister ya tourism report from okuva ewange mu ofisi y'omuwabuzi wa president njagala ekyo kisajja kyamwe kibobi wine olunya ku airport bwepa bakikwate bakizeeyo kigamba Uganda mbi Uganda ebulidinga ate mu basales ali mu kukumba omusimbi agamba Uganda ebulidinga Uganda webambya addakola kiwano nagenda nagisaka ensi obuyambi natuvumaganya mu bazungu natuvumaganya mu nsendala abantu abandize mu tourism okulambula ne batajja abantu abandize wane waffe okulambula ebintu byetulina ne batajja Uganda nefirwa billion zimano olw'omuntu omu ngate yali mukugula Mason zeyo mu America luda wakubanga ali sente abasiya zibazi muwadde njagala Bobi Wine oluda natuka ko airport bamulinyise ennyonyi addeyo mu nsi nnungi gyagamba wanabeera ano nanga watch hakwata abana bene family zibagende kubanga ene ensimbi mwononya ensi yaffe n'eggwanga laffe n'okubuzaabuza abavubuka kubanga mwogera ebigambo ebitali bituufu muganya okufumintiza okulaba ekintu nga bakirina okubeera buli kintu mukirabiramu kabampane mwogera ebigambo ebyewunzise mubuzaabuzizza abantu mulimbeni byabavubuka mubajje ku mulamwa abavubuka bali mu kubeera awo bali disappointed bali disparate kuba tebamanyi kiddako mwakosa wano kibobi yanga ne mukikosa ne kivuma abantu nakyo ekikutte bwa ice cream buno bwe 10 kitambuza bwa ice cream buno buyimba tiriru ekisajja ekikumbu sitwango yagwa tudde ku mirimu omwana w'abendi mwamukozesa ne mumutufuula emmomboze atambuza ice cream liyale naye nga mwe mulina billion zimane muzimba amayumba mukola biki ensembi bleeding lwaki ogizimbamu ennyumba lwaki baganda balaga amayumba kati kankubuuza kisajja gwe okumanya oli kisiru kikojja ekiramba mbu kojja wumba tutu kojja embwa kojja omusiru embuzi y'olwebula embuzi y'omuntu lwebula empologoma y'okukyalo lwepama obusa obulimu obwoya bw'embuzi obenga olwepama obusa obulimu obwoya bw'embuzi embuzi olwo yabuze lwaki ekiseera kino kyemulagiramu amayumba lwaki ekiseera ekyakazigi kino kyemulagiramu amayumba nga n'omwana omuto asembayo last born ali mu kuzimba amayumba muleke kusiriwaza gwanga nakusiriwalira ku bantu kati ononya platform olega olubo olwajjula obwoyo obweru bukuline mu kabina obumbulomboye bamukote mwagala kubba abantu tubamanyi mwe muli mubba mwe musinga okusabiriza mwe muli babega ate babega abanaku ne Bible yogera ku kusaba nti musabe nga munaaweebwa bwe mba gwe nsaba walinga president Museveni nga te muna Uganda munange obajje no musale mba musango kigwenzizizza obadde yagala nje nsabiriza gye mirambo gy'abazungu gye munaaza ne mukyusa osumba be basane ku mirambo mwe ne babambulirako emizimu egitali gyammwe komanyoko ebyokola byabayingira ebyaba abasajja abasiyazi bemwe bakako nze tomanyira sirya bisiyaga embase ya Uganda Ankara njagala okubagamba Fred Lumbuye temugenda kumufulumya ttake wakiri fenna tugenda kushatalinga ttake yonna fenna tugenda kutambula Fred Lumbuye temugenda kumufulumya ttake mwamuze ne mukola ki yajja kwembase naddala mwabe abembase gwe munyalwanda gwali kwembase gwe acting ambassador gwali kwembase wabadde omweyisayisa Fred Lumbuye yakugamba nti Fred passport ye yaggwako mumuwereze Fred mumuwereze passport ye ne mugaana okumuwereza passport ye nga mumuyita mbu ajje kwembase kati mumuloke naye njagala okubakakasa kamera zonna zigenda kubeera nga zireeta Fred abamukidnappinze amazima ga Katonda mu ggulu temugenda kumufulumya ttake
wakiri tugenda kulwana ffenna tufiirewo. Fred Lumbuye temugenda kumufulumya ttake. Muzze ne mukidnappinga, kamera zibalabye. Yonna gye mumutadde oba mugenda kumutta oba mwenna bamukidnappinze mwenna. Muli reported by the police. Abaganda bafe ab'ettake bonna baba reportinze. Era police ziri mukebera CCTV camera. CCTV camera z'ettake temusuubira Fred wabadde asula wabadde off CCTV camera. Tukimanyi buli nnaku omusajja asiiba agamba bannange bansiba bantambulirako bannange basiiba bantambulirako kyemutunoonyeza kyemwagala okututtira Museveni kyemwagala okututtira mu bamuhoozi lwakuba twayavaayo okuzibula eggwanga. Twavaayo okuzibula eggwanga kyekyo kyemwagala okutukola ki naye mbakakasa mugenda kulabira ku Fred. Bano bembadde mujjanga mukwata abantu nga mubatwala ebyekisirusiru. Fred Lumbuye even if ne bwabadde nti ali citizen wa Uganda temugenda kumufulumya ttake. Temugenda kumufulumya ttake. Era njagala okubawa amawulire amakyamu. Mwenna mubadde abasajja bana. Mubadde abasajja aba. Muzze ne mukidnappinga Fred. Naye mwenna polisi yettake. Polisi Fred mwabadde asula ebalabye bulungi. Ekya identifying CCTV camera. Yonna gye mumututte yonna muyinza okkeera ku makyanga Fred mumufulumiza. Bannanga abantu abali ettake mwenna. Abantu abali ettake bwe mulaba video eno bannange mukyeyalingira abantu abali ettake mwenna. Mugende mutegeeze buli omu ategeeze police waali. Muganda waffe bamukutte.